Nawoli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenzo omukugulu kungunuhu kubuzaako nate nga bulijjo ku 117 akatonze mwenda olunaku lwa Sunday ziri musanvu zokka ezimaze okwegana essaawa 4. Ogamba otya Munnayuganda atumbudde wonna w'oli alipoota namutaayika tubeera n'ensonga emu bweti tugikunnyonnyola n'ogitegeera bulungi nnyo nnyini ddala mu Kampala wonna w'osinza okuba nti tugoberera webale nnyo abali ebweru wa Kampala abali emitala w'amayanja mwenna mwebale nnyo okuba nti ate mutugoberera nammwe abatufuna obutereevu nga muli waka muli mu gandaalo abamu tukimanyi nti munnaba kudda ku mirimu naye kale katubasabire mukomewo ffe weetuli ogenda maaso nokobeka nti tubaweereza. Sabiiti ewedde twatandika mu butu seseseko kukungumendu wa zabanga mweri eyise ya wiiki eri wabula lunaku olwaleero kateekewaawo kakoma tusooke tulabe Maduro. Nicolas Maduro abadde omukulembeze eggwanga era Venezuela akadde kano musibe. Abasajja baamukutte Maduro. Maduro mukwate wajjo ye ne mukyala we basibe bali munda mu ggwanga ettibwa lya America baabatutte. America yalaze ekipawa. America yalaze nti yesinga ebyaddala kizibu nnyo okuddamu okubuusabuusa America ne bw'oba badde ogibuusabuusa. In fact tiweetaaga kuba nti ogyagala okumanya nti y'amaanyi ne bwebanga kubanga byengendo banyumiza mukkirize mugaane biraga superiority, biraga nti omusajja w'amaanyi omwagala tomwagala akasajja k'amaanyi. America yakoze darling operation negenda ekwata omukulembeze w'eggwanga ng'ekwata enkoko nemutwala nemusiba yemulina egenda mutwala mu kooti emusalire bagiyita America. In fact America kyakoze ekyo ebadde ekikola omulundi omulala kubanga mabega ebadde ekikozeeko era bw'oba owuliriza alipoota nakubulya darling operations ezibaddewo America wagendedde maaso n'okwekanda akwata abakulembeze b'amawanga n'abatwala ewuwe n'abawozesa. Era kansizibwa no bagambe nti America yekka yasobola okuba nti akikola ekyo ky'olaba. Batono abasobola okuba nti bakikola era bw'oba omanyi yali akikoze ojja kumutubuulira wano ne batono abasobola okukola America kyeyakoze yakikola dda. Kati yooyo America yagenze Venezuela nerwana olutalo mu kiro kimu neruwangula nekwata ne president kati ye muline mutwala mu kooti emusibe ekyo kigwe kyawedde dda. Kale mu byonna mpuliriza nkwanirizaako ne Pal FM tugenda step by step nga nkunnyonnyola operation absolute resolve nga bwe bagitumbye bwe yatambudde. Yes, tugenze mu America katulabe ekikwekweto absolute resolve. America kyebadde egenda maaso n'okulabeka nti kyebaddemu mu kiro kimu bwe kiti bagambye nti kizibu nnyo kyakukkiriza nti kyabaddewo but it happened. Yes, kyabaddewo. America ng'alaga ku nsi nti bannange abali ttiimu Russia abawagira Iran abawagira China n'abalala nyenza America. Mbagambye era nkiddamu nti teweetaaga kumuwagira kumanya nti w'amaanyi. It was such a darling operation. Bigenda somwako bino bulijjo tubibabuulira era mbagamba bulijjo ono nti abawuliza programu eno bw'obaawo ekintu ekituusewo temwekanga because mumanyi history ebyafaayo ebyemabega. Nababuulira wano wayiseewo emyezi ng'esatu engeri America gyagenda e Panama. Yes, nekwata president oli owe Panama erinnya linvudde mu mutwe yali ani nemutwala mu America. Ebyo byali bya myaka gya mabega kati nga oyinza okulowooza nti oba baanafu tebakyabikola bazzeemu ne bakikola nga bumulaba era nga weemuli ne mumulaba ng'ali ku mpingu nga si firimu because kuva mu Gwomukaaga tukubuulira nti abasajja basembedde mbadde nga mbabuulira nti baleese ekyuma bwe kiti baleese Mary Wet baleese egenda okujjako air defense systems baleese ennyonyi egenda okukola kino na kino byonna mubadde lake nti mbadde ngambe babuulira kati baakikoze naye ng'oggyeko biri ebibaddewo byonna sigenda biddamu
njagala kubuulira kikwekweto kyennyini nga bwe kyatambudde. Kale nno bulijjo ng'abantu beebuuza nti zivuga ddi Venezuela ne America zivuga ddi? Actually America yabadde tayagala lutalo. Era luno terwabadde lutalo, but it was an operation. Waliwo enjawulo wakati w'olutalo wo ne operation ekikwekweto ekigenda mu maaso mu Russia ne Ukraine. Olwo lutalo, yes, olwo mpuliriza lutalo. Kati ekyabaddewo kyabadde kikwekweto. Naye era kankujjukize kino mbagambye nti temuŋŋamba nti mpaanya America n'empitawo, si kumuwaana, wabula mbabuulira reality nti mawanga matono agasobola okukola ebikwekweto, amawanga agasinga galwana ntalo, oba muntegeera, amawanga agasinga galwana ntalo. Naye America ebyentalo labika yabikoowa, kati akola bikwekweto. Omanyi okulwana olutalo nga bw'olaba Russia bwalwana. Russia in fact bagezaako okukikola, naye ndowooza nga batandika okulumba Kiev, baagala okusuula gavumenti, baalinga abakoze operation n'egaana ne badda ku lutalo. Naye America mu kugenda munda mu ggwanga lya Iran juzi mu operation the Midnight Hammer tebaatwala lutalo, baatwala kikwekweto, nti bakola ekintu mu ssaawa busaawa oba mu kiro kimu ne kiggwa. Ekikwekweto. America bwe yabadde egenze Venezuela kyeyatutteyo si lutalo, wabula yatutte kikwekweto, nti kangende nkola ekintu bwe kiti mu seconds kiggwe oba mu ddakiika kiggwe, nze nzire ekantule. Nga byonna omuntu yandibadde alwana olutalo lwa myaka 3 okusuula gavumenti n'abizinga. Kati tugeraganya ku Russia gwe mulaba alwanya olutalo emyaka ndowooza kati gigenda kuwera 3 mu Febru in fact omwezi oguddako gigenda kukola emyaka 3 ng'alwana lutalo okusuula gavumenti ya Zelensky. Kati ya America kye yakoze wane Venezuela olutalo lyandibadde alwana emyaka 3 nga Russia gyalwanya eri, ye yaluzinzezinze n'atuula n'apulaninga n'akozesa intelligence ekika ekya waggulu ennyo, ne bagenda balulwana within one night. Of course planning etutte emyezi egiwera, naye bo bagambye ffe tetugenda kubeera nga Russia, katulwana olutalo lwaffe mu kiro eki. Ne Iran tebalwana naye era baamukosa mu kiro eki Midnight Hammer, mujjukira nali wano ngamba buulira. Kati for Venezuela mugeragenye ku Russia, Russia byakoledde emyaka 3 ng'ayagala abeeko byatuukiriza. Ompulira bulungi, America yabikoze mu kiro kimu, byonna ebiruubirirwa bye kumpi byatuukiridde. Olw'ensonga nti kaakati gwolowooza ani yasigadde Venezuela asobola okulemesa America bwekuba kubba amafuta ga ggwanga ng'era bwe kigenda okubeera? Ani asobola okugiremesa? Bakutte President Minister Lopez Vladimir yabadde wa defense ng'agamba nti tetugenda kukkiriza, naye gwe osobola okukkiriza nti byayogera bituufu oba ddala akakasa nti tetugenda kukkiriza? Ng'abasajja balina obusobozi obujja ne bakwata president ng'enkoko ne bamutwala, asigaddewo obeera ani ddala? Era oba osaaga busaazi, okitegeera. Kaakati eyo comparison naye ebaddewo nti America byeyandibadde ekola mu myaka 3 Russia byakoze mu Ukraine, yo yabikoze mu ddakiika ntono n'ekimaliriza. Kale katugende ku operation yennyini. Biri ebirala muli lake nti mbadde nga nsinziira wano obibabuulira buli lunaku ne mbagamba nti abasajja bakozewe bati ne bwe bati ne bwe bati, baleese kino tebannakuba wabula basemberedde okuba nti bakuba n'ebirala. Ekikwekweto kino okusooka America ng'egende Venezuela si lutalo toluyita olutalo, nsoose kukibabuulira nti olutalo luwanvuwa. Kikwekweto babe kibira kya budde butono. Kati ate akene yakoleddwa, Abamerika bagituumye Operation Absolute Resolve. Mbabuulira bulijjo wano nti Abamerika nga banaalumba awantu olwokuba nti bapulaninga nnyo olutalo nga tebannabagenda, batuuka n'akaseera ne bafuna erinnya ly'olutalo. Era mubadde muwulidde operations eziwerako, Operation Desert Storm,
Operation Neptune Spear ne operations endala bagenda bazituumya amannya kati eno basazeewo ne bagituuma Operation Absolute Resolve. Eggwanga lya America batandise nga bakuba, yes, eggwanga lya America batandise bakuba locations mu kitundu ekya mambuka g'eggwanga. Batandise bakuba locations eziwerako mu bitundu ebyamambuka g'eggwanga era ne bagenda nga batunuulidde enfo ez'enjawulo ku kibuga ekiyitibwa Caracas b'Amerika. Ampuliriza bw'oba tewategedde kanyi kugambe Amerika baleese ennyonyi 150 150 aircraft nga tezigenda mu lutalo wabula nga zigenda mu kikwekweto 150. Naye abamanyi ebintu bino era bagoberera entalo n'eddwaniro lyetubawa wano buli lunaku, Amerika okuleetera ennyonyi ne bwe ziba 2 oba 3 eza Amerika ennwanyi, ennyonyi ne bwebeeremu ya F-15 oba fa gye bayita 14 oba 16 oba Raptor gye bayita 22 oba kale Amerika n'akuleetera F-35 emu eyo Lightning 2 kimyanso n'agireeta emu bweti emu ng'agikuleetedde naga nti kati gwe faafaagana n'eno bannange ng'aleese emu ne bagamba nti kubanga ennyonyi esobola okusannyalaza eggwanga lye lyonna n'ebyuma byonna n'ebijjako erina buli kimu gwe biwasimba mu air defense systems na buli kimu ate ye abiyina ku nnyonyi emu. Kati just imagine baleese 150 150 ne zigenda maaso nuko bikandi zayingidde naye nga tezigenze kulwana. Banaika mbabuulire nti olutalo luno Amerika kyakoze yabadde tekuba Venezuela. Abamerika babadde bagenze kwata Maduro president wa Venezuela wabula nga tebakuba Venezuela. Ebyo bintu bibiri byanjawulo. Bo babadde baagala muntu waabwe ogu ebyembi nti bamusanze ne mukyala we tetumanyi mu misango gye bagenda omuggulako oba ne mukyala we banagenda maaso kandi bamuvunaana oba nedda naye nga babadde baagala Maduro kubanga baddeko ne ssente obukadde obuwera zibagenda maaso n'okuba nti bateekawo batugambye mu mission ennyonyi 150 basirikale 2 aba Amerika balumiziddwa, bantu 40 be bafudde kusinga kubabadde basirikale kigemu kuba nti abakuuma President Nicolas Maduro mu nkambi y'amagye webagenze maaso n'okulabika nti bamusangiriza. Kaakati njagadde tugende ku ataaka yennyini okusinzira ku minisita wa America gwe bayita Kaine wa nsonga za defense. In fact ono yabadde ye chief of staff owa America yategeezeza n'agamba nti ku ssaawa zabadde 5 olwo kitegeeza nti lunaku lwakutaano tuyingira mu ssaawa 6 tuyingira mu ssaawa 6 ez'ekiro. Ssaawa zabadde wasigadde eddakiika wabadde wasigadde eddakiika 12 okutuuka ku ssaawa 6 ez'ekiro. Tuyingira ekiro kya Saturday oba olunaku lwa Saturday. Eggwanga etibwa lya America Donald Trump n'abawa go ahead commander in chief w'eggye ly'eggwanga lya America w'oku ntikko n'abagamba nti please you can go, you can proceed. Ku ssaawa 5 n'eddakiika 46 mu America ne bafuna order esembayo yabadde eva eri CIC commander in chief. Kati wulira America obukulembeze bwayo bubeera bulina okutegeeza ku Congress olukiiko lwa America Parliament ya America ya wansi erina okubeera aweya nga bagenda okukola ekikwekweto kyonna naddala ng'ogenda kulumba eggwanga. Era mu mateeka ga America bwe kiri naye Donald Trump ono abaludde nga mumugoberera mukimanyi bulungi nti alimu elementi y'abakulembeze ba Africa nti omukulembeze wa Africa teyeetaaga kukubulira nga alina wagenda okukuba
akugambire kimbo anotifying parliament nedda kati Donald Trump Congress ya America wa parliament tiyabawadde notification nti agenda kulumba in advance bategedde amaze kikola okubwatuka kwabadde kwa mirundi 7 gyokka ennyonyi ezabadde zigenda maaso n'okutambulira mu convoy ne zirabwako ebitundu omuli La Guaira, Higuerorote, ekitundu kye bayita Meseta, Dimamo, Baruta, El Hatiro, ekitundu kye bayita Calalave ne Carmen de Uria bye byagenze maaso n'okweka nti byakubiddwa wanampuliza wonne lwaki bakubyewo ngenda kunnyonnyola otegeere naye operation eno America agireeseemu ennyonyi 150 balaga supremacy juzi bwe nali mbabuulira ekikwekweto ekyokugenda okusala omuti balina ekikwekweto kibaaliko nga bagenda okusala omuti mu DMZ ekitundu ekyo ekyawula eggwanga North Korea ne South Korea era ne batwala ennyonyi mpitirivu mu operation eno babuulira era baali b'America kati ku mulundi guno jjukira nti babadde nga bazisomba era nze omu ku bali mu kwewunya nti ye Maduro muli abadde alowooza ki abasajja ne basomba ebintu ebyo byonna abasajja ne basomba ebintu ebyo byonna era nga gw'olyawo tolabuka kale ayinza okuba yalabukamukko kubanga omukulembeze w'eggwanga tateekeddwa kusuula mu army base naye ono abadde asuula mu army base ng'erimu n'empuku okay kale yalabuka naye tiyategeera nti naawe mu army base wennyini wabadde agenda maaso n'okuleka nti apoyera abasajja ndowooza era babadde bakitegeera nti omukulu ali awo nga balina okumukima naye kale katudde ku operation bagiyita operation Absolute Resolve eyakoleddwa Amerika lesi ennyonyi 15 bagenda okukwata omusajja ogwo aliko bounty ya bukadde 5 obwa dola Amerika negenda ereeta ennyonyi zino okuva United States Navy ejja ery'empingu lyabadde involved bagenda kunona Maduro Abamerika ne baleeta ennyonyi kubanga yadde nga jja lya mpingu ery'oku mazzi wabula ate era babeera n'ennyonyi ezibuukira ku maato gaabwe naddala zi aircraft carriers ebyombo kati ng'oggyeko kuba nti baleese abaana abo okuva mu United States Navy ejje eriyitibwa Air Force ya America lya mu bbanga nabo babadde involved Air Force Marine Corps nabo ne babeera nga bayitiddwa ne bagamba tulina mission Operation Absolute Resolve twagala kukwata musajja kakati abo bonna bajjidde mu nnyonyi zino ennyonyi wammanga America ziyaleese esooka Abamerika bayungudde Lockheed Martin F-22 Raptor yes Lockheed Martin F-22 Raptor yabaddemu mu operation bagenda kuba muntu waabwe in fact kukwata mission yabadde ya tugende tumukabe tumuteekeko empingu tumuleete by the way nga bwe mbagambye nti oyinza okuba mu myaka gy'olina tulabanga mukulembeze kuba kuttebwe batu ne bamuteekako empingu abasajja bagimutaddeko Lockheed Martin F-22 Raptor ennyonyi yakibaddemu Abamerika ne baleeta Lockheed Martin F-35 Lightning II eyo basinga giyita kimyanso mbagambe ne bwakuleetereemu enkerokeera mu birango nga bakubika Lockheed Martin F-35 Lightning II Absolute Resolve kikwekweto bakimye musajja Abamerika ne baleeta mwabaddemu McDonnell Douglas F-18 Hornet bagireese mu mission yabaddemu Abamerika ne baleeta Boeing EA-18G Growler ne baleeta Grumman E-2 Hawkeye nyonyi Abamerika ne baleeta Rockwell B-1 Lancer kakati ne kubeerako advanced helicopters emu gye bayita Boeing CH-47 Chinook ezo ze zatambuza abaana ba
Delta Force yamaliriza buli kimu. Boeing AH-64 Apache n'endala other support aircraft ne baleeterako unmanned aerial vehicles ziwerako. Batadde zi drone mu bbanga okuli gye bayita Lockheed Martin RQ-10 Sentinel zabaddemu. Kati ngenda kuddamu ebibuuzo bingi nga bwembaweereza. Waliwo abagamba nti eggwanga lya Russia, China, Iran n'abalala tebayambye ku munywanyi. Naye nga tonnaba kukyogera, amazima gali nti ebyuma bya Venezuela byabadde ayina bibadde byaba Russia n'Abachina. Air defense systems ezisinga zibadde enkola ya mu Russia na mu China. What happened? Munnange bagambye nti bakubye locations 7, naye okuba locations 7 zino babadde bakuba byuma ebyo byonna byabadde neutralized, babikubye ne babisaanyaawo. Ebirala obusajja Obumerika bwabisanyalazza. Bannaye bagenza okukwata omusajja nga talina support yonna, nga tasobola kwerwanako, kubanga abasajja basanyalaza system omuli zi BUK, enkola ey'omu Russia, naddala eyo badde bagyesiga nnyo. Bagisanyalaza, bazikubye byonna. Kati kubanga explosion zino zowulidde omusanvu ezabaddewo, okutulika kwabadde kwa mirundi 7, wabula nga kuli very strategic. Babadde batagetinze antennas, air defense systems, military bases zonna. Kati zino ennyonyi ze mwalabe mu convoy ezabadde ziyingira, ezo zabadde zireese baana aba Delta Force ababadde bagenda okukola omulimu oguli fayino okukwata omusajja. Naye ennyonyi zino ennwanyi tetwategedde nnyonyi ki zennyini ze bakozesezza, wabula ennyonyi zino ennwanyi ze zasoose okukola omulimu ne basooka bakuba air defense systems zonna, ne bakuba zi antena. Eggwanga lino ne liba nga lyabadde terikyasobola kwerwanako olw'emikono nga bagisibye. Venezuela mu bufunze ng'eggwanga basoose muteekako mpingu etya, empingu y'okumukuba nga air defense zonna tewali ekola. Oba abadde Abamerika bagenda okukolera bizinensi yaabwe akali mu kukwata omusajja nga tewali yadde asobola okwanukula. Ebitaakubiddwa byasanyalaziddwa. Ne bagamba nti baleeta RC-135 esanyalaza buli kimu. Bulijjo mubadde lake nti mbadde babuulira nti abasajja baleese kino. Mwatu nga babala bakubye systems zonna. Russia yayambyeko oba teyayambye? Teyayambye, naye yali yayamba dda, yo ng'emanyi yayamba. Munnange bagenza okutuuka. Systems zonna ne bazikuba ne zivaako. Bwe zamaze okuvaako Amerika n'ekitegeera nti kiryoke, kati abaana ne bayingirawo mu helicopters ezo zikinuku, omuli mwabaddemu zikinuku CH-47 n'era zibayita Boeing AH-64 Apache ne zireeta ababaaya nga zino basula ku ttaka. Apache kinuku C-47 Amerika asoose kola ki? Kujjako byuma byonna. In fact amasanyalaze nago yagajjeeko. Sajja bujoga n'amasanyalaze bagasazeeko nga baagala kukola bintu byabwe wakati mu kasire sete mu balaba mwebake tulotwa mwefe tumalirize zabadde 8 za kiro. Amasanyalaze ne bagajjako. Wow. America. Buli kimu lwawedde ne convoy nejja ne ziyingirawo nga tewali yadde amawulire gategeeza nti ku nnyonyi zino ezazze waliwo keemu ground forces amagye aga wansi gye galengedde ne bateekawo some resistance ne bagikuba, era mu kugikuba teyagudde nti yafunyeeko damage wabula neesigala ku mission. Kanzije mbongera ebirala mbabuulira operation Absolute Resolve bikyali bingi bingenda okubuulira nga bwe yatambudde bwe natadde ku Pale FM kuri omuntu wabulijjo program reporter namutaika yenzo omukugu webanye okuba nti otuliza n'okutugoberera kankomewo ate nkubuulira ebirala
America mbagambye nti yaraze obwa super power bulijjo bwatubuulira ebintu byabikoze mu ngeri